Yes, Fali TV oginkwaniriza kale kano wasibye otya oli otya gwe nagyo sinzidde okubanga ogifollowinga n'okubanga ogyekumira Fali TV gibane updates zina value mbana amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga lyattu Uganda. Rema Namakuula Dr. Hamza Rema ayongedde okubanga alumya mujja we waniriza okuba nti nno mujja we ono olunaku olwali munanga afulumiza ebifaananyi ng'ayaka bitya ng'anyirira bitya ekyamazima Rema Namakuula yayaka yaddala ayaka abasinga omugambo baali batandise kubanga bagusala nga bagamba Hamza gwe yafunye mupya ayaka n'okusinga Rema Namakuula. Leero Rema afulumiza ebifaananyi nga yene Dr. Hamza okwongera okubanga alaga bannayuganda kw'osaana oyo gwe bagamba nti no mujja we nti amusingira ddala amusingira wala era omusajja yamulina. Obufumbo bwa Rema Namakuula abantu bangi babutaddeko amaaso bamulinze watagalira wonna bamuyiweko. Abogezi bangi nabagamba nti eri abantu oluusi abasinga nga ye okuloga teyetaaga kugenda mu sitabo ayogera boogeza ebintu ne bituukirira eri oluusi nga akutunuulira obutunuulizi obasanga oli nga akutunuulira obutunuulizi eddego ne likwata. Kakati Rema Namakuula abantu bangi bamutaddeko amaaso mangi agamuliko, abantu bangi nnyo abalinze obufumbo bwe buno busaanewo ng'omuntu bw'anaabeera nga bamuwadde ekyokulya naye nga bamulinze kigwe nga bangi abadde batamwagalira kukimuwa nga kwegamba nga baagala mukuba busu. Kati ye Rema Namakuula relationship ya Rema Namakuula ne Hamza esanyusa batono nnyo ku social media abasinga bagitiize weetagalira esaanewo. Omukyala y'oyo gwaniriza okuba nti nno ye mujja wa Rema Namakuula bagamba nti mwana muwala ono ye Asiya. Ajati Asiya mukyala musiraamu ajati Asiya Nakayima Asiya Nakayima gwe bameze okuba nti no yayinza okuba mbu nno yagenda okuba nga adda mu kifo kya Rema Namakuula era nti no Rema Namakuula newankubadde abasiraamu bakkiriza okuba n'abakyala bangi nnyo nti Hamza ajja kuba nti nno gwasinga okuba nga awa time wabula simanyi bana babyogera babigyewa. Omukyala y'oyo Asiya Nakayima ng'emanya agenda abe ku social media agatambuzibwa akati no munnange wetuli naye nga ne Rema Namakuula gy'ali awaga agamba nti omusajja amulina mu 5 agamba omusajja amulina mu 5 ebyo bye boogera ku mitimbagano egya social media Rema bagamba nti mweriko kubanga omusajja nze amulina era nze amuli mu control. Kati simanyi waje mu bijje bwe simanyanga ate twakoze divorce simanyanga ate biki yafunye omusajja omulala simanyanga ate mujjawa. Rema Namakuula agamba nti bannange omusajja nze amulina kati simanyi mwe waje mu bijja simanyanga twayawukanye. Manyi omugambo munnyo gwade gutambuzibwa omugambo mungi gwade gutambuzibwa ku social media nga bagamba nti yabadde anobye ewa Hamza. Oluvannyuma okuba nti yadiscovery nze n'amanya nti Hamza ayinayo omukyala omulala n'asalawo akwatemu ebyanguwa alekulire amaka gaveemu agasuulewo nti Hamza akole ki yeetaaye nga bw'ayagala. Jjukira si gwe gusoose nga bagamba nti Hamza alina omukyala omulala ndoza mumujjukira yali mu kavidiyo oba mu kavidiyo ekyamazima ye yantabula simanyi ng'ekigibi akola kigibi alimu yantabula nnyo ndoza mumujjukira omukyala oyo yali wa Munyarwanda mumujjukira bulungi. Akati no munnanga ate n'olwo naye wakoze eki wajjidde kugambye Hamza Rema afulumiza obufaananyi olwaliro ng'alina omwami we agezako okuba nga alaga bannayuganda abagamba nti mujja wange simutidde kubanga esaazi ate omusajja nze amuyina kubanga singa badde ansinga omusajja yandibadde essaawa zino ali wuwe nga tali wange. Akati nze abeera naye buli kaseera bufaananyi oza mubulabye oza mutulaba nga tulabika bulungi mujja we y'oyo asinga bagambye mbu mumpi nnyo ku Rema Namakuula asinga ne bagamba kalina kala nnungi nnyo. Manyi munnange abantu abasinga bagala nnyo kala enjeru baagala nnyo kala enjeru. Omukyalo ono information etambula eraga mbu takola ki tabeera nnyo mu Uganda muno tabeera nnyo mu Uganda awangalireyo mu UK jjukira Hamza dokita w'amaanyi kati omu UK agendayo nnyo si UK mu Amerika wanawa omusajja dokita w'amaanyi. Kati no munnange
byebitambula akadde kano ku mutimbagano ogwa social media. Ngusaba negamba nti ongera okuba nga ogifollowinga Fadi TV Japlets simba nazo buli lunaku olukya ku busiku no just making sure subscribing onjige kale ebyalo bindekere binagwerawa ebya Hamza kusana omukyala gwalumiza ku Antonio yagenda okubanga adda mu kifo kya Rema. Abula Rema tatidagamba nti sitidde walinaka mundi ready okubanga amfacinga buli kimu. Rema tatidde mujjawe agamba wapi tatidde wadde walinaka mu binagwerawa. Ono omukyala simanyanga Asia binagwerawo ebibye ddala kituufu mukyala wa Hamza simanya netandikiriza bintu bino nenga omugambo baadde bagusaze nti anobye naye akyaliwo munnange tannanoba Rema era ebifaananyi ebyo okubita abitadde akigenderedde ayagala obbalaga nti ye tannanoba era omwami waali naye bali butoola bali wamu. Akati yeebuuza ate mmwe abafulumya mbu ate nanobye mubijjawa mubisomawa mubisoma olaawulira